Uganda ekwata kifo kya mukaaga mu mawanga gasimazinga wa Africa agali ku mutindo gwa waggulu okubeera muno obulwadde obw'emitwe. Osinzira ku mukungu avunaanyizibwa ku birwadde ebitambulira mu birwadde obw'omutwe Dr. Hafsa Lukwata ategeezezza nga bwe balina essanyu lingi olw'okuba nti olukiiko ng'olukulu lwayisa etteeka lyagambye nti lino lijjasobozesa okubeera nga abantu abalina obulwadde bw'emitwe bafuna obujjanjabi obwetaagisa. Okuvayo bw'ati asinzidde ku ttendeko ly'abayivu ery'ekyambogo mu kwefumitiriza ku lunaku olukwata ku bulwadde obw'omutwe okwetoolola ensi yonna. Ono agamba nti omukulembeze w'eggwanga yasigadde okussa omukono ku tteeka lino era n'alaga essanyu nti singa omukulembeze w'eggwanga anaalisaako omukono kino kijja kubeera kya mugaso nnyo eri eggwanga. Kyokubiri mulimu ebikyuse bingi nnyo emigotteko gy'abantu. Tulina obugulwa bungi, abantu balina ebintu bingi bye batasobodde kwetuusaako ng'abantu. Ebintu ebyo byonna bitawaanya obwongo era abantu abasinga balwadde olw'okubeera nga tebasobodde kutuukiriza bintu bye baali basuubira okutuukiriza. Ekirala era ekyamaanyi era kye tubadde tuzza nga twogerako by'ebiragalalagala. Abantu bakozeseza ebiragalalagala, ebimu babitwala nti bibayamba okwebaka okumalako ebizibu bye balina, naye ng'ebintu ebyo byonoona obwongo bwabwe. Ono agenze maaso n'atangaaza ne ku mateeka amalala agayisiddwa ng'ategeezezza ng'ekitongole ye kyakulira mu minisitule y'ebyobulamu bwe bali abasanyufu olw'amateeka agayisibwa buli lukya. Wabula n'ategeeza nga akadde kano etteeka erikwata ku mwenge bwe lyetaagisibwa olw'ensonga nti omwenge nagwo gukola kyamaanyi mu kulwaza abantu emitwe. Okujjako nti kati erigenda mu palamenti ery'okunywa omwenge ekyeyonoonere tugenda kuliteeka mu bubage ekiseera kyonna tugenda kubanga tulitwala mu palamenti. Amalala go gakoleddwako erya tobacco lyavaayo kati n'erina erya mental health nalyo livuddeyo. Ebyo zonna bigezaako tuyamba kulaba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa baffe ng'abajjanjabi obanga eggwanga okuba tusobola okulabirira abantu baffe abayinza okufuna obuzibu. Olunaku lwa leero lutambudde wansi w'omulamwa ogw'okwefumitiriza eri abavubuka mu kukozesa ebiragalalagala okubyewala. Era wano Midrit Bananuka akiikiridde akulira ettendekero ly'ekyambogo avuddeyo n'ategeeza nga nawe basanga akaseera akazibu okuva mu bayizi ababeeyungako. Ono era avuddeyo n'asaba gavumenti okussawo amalwaliro ag'enjawulo agasobola okuddukibwamu okufuna obujjanjabi obukwata ku bulwadde obw'omutwe. Kati lino eryabwereere libadde erijjanjaba abantu abasinga lirimu. Omulwadde ali ekalamoja ayinza oluusi okusobola kukola ki okujja ebutabika, ali embalala oluusi ayinza okusobola. Gavumenti yalibadde esobola kwongerako amalwaliro ga abantu obulwadde bw'omutwe awakiri ku regional level agali standard y'ebutabika. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oluggulo.